kyavanga naye mama Nakera ko nkwagala nnyo kwanze nange bwentyo Obulumbaganyi buno mufiddemu abantu babiri. Mufiddemu abantu babiri. Batujja abaze kiraba mufiddemu omukozi w'omukoko omu Lubega Jime omukozi ne kasitoma azogule nko naye afuye ku muntu omu abamu bagenze n'ebisago by'amaanyi emitwe bali malwaliro basatu bagenze n'ebisago by'amaanyi banatfiridwa abantu naddala omuntu Lubega Saalongo abasirikale baze abasirikale bayise waggulu wana abantu babadde waggale abasirikale abayisaawo babadde mubagaddewo babadde bayisaawo ne bayingira eri munda kale batuuse eri munda kati tewali bwe basanze bweru nti oba babadde babbi bona babadde munda nga n'omukyala mwali nayiniko nga mwali munda omwo n'omukyala nayiniko yabadde munda era naye bamukubiddemu nazazi balaze yabaddemu n'esente ze yabaddemu n'emiliyoni 6 tazirabako zagendwa n'abo abantu abaze ku bwa street be bagenze n'ezimu ku ezo sente omukyala gaba sente taziraba kati era kyafudde muno afudde gwe bakubye amasasi n'omulala abadde bazze okugula enkoko omulala kasitoma ye naye ne bamukuba amasasi bajasi be bakubye si basirikale abasirikale bo baluvanyuma bazze luvanyuma naye abajasi bazze ne defense waffe gwe tuyita defense omulaba mutidde ali emabega basanze ddala mu kiyumba nga n'omukyala nyini nkoko mwali mulungi nnyo nga n'awanika nagaba bannange temutta abaana bakozi bange temubatta yenze wamuba muze nga muzemuze naye bali baana temubatta mubaleke baana bange bakozi abasajja bakubye masasi bawozeza shoot and run bagenze n'emiliyoni z'ensimbi bagenze ne sente zaabwe zonna amasimu gonna bagatte ekiro baze n'emiliyoni z'ensimbi bagenze n'emiliyoni 6 ez'omukyala zaadali yakatondawo mu nkoko obwenkana ne ku mukyalo ere bamufufugaza muteekako misango gitategeerekeka nga bambi naye abaddemu ku baana besigamba nti badde basala enkoko nga tezimanyikiddwa omukyala abaddewo abanyonyodde abagambi bane bamutta munze mutemunze naye muleka abaana b'abantu omukyala n'awanika emikono n'awanika naye era ne babasuula wansi ne babakubakuba emitwe ne babaasa bazze n'amasasi bo bazze kutta babbi naye ate nga embeera eri we baditeraga bubbi bwonna kubanga basanze bataddeko music waabwe nga bwe bakola basanzeeko amazzi ku kyoto nga bwe basala enkoko we bagira nga bose esente ziri wali bazikutte bazitutte zibadde mu nsawo ezibadde baguzeemu enkoko amasimu bagabajjeko tebabakkiriza kubakubira wano biki abantu bagenda beegattamu naye nga tuli bweru kyetwebuuza lwaki badde batugobawo ekira twagala n'okumanya ani yakubidde oyo omuntu eyakubye essimu ategeeza nti babbi lwaki tebasoose kunoonyereza saawa meka masasi kutandikirawo kuvuga ffenaffe tuzze tumanyi babbi olukutuuka batunnyonnyola ababbi twebuuza abakozi bo baliwa ndaate fe abakozi tubamanye twebuuza temukuba mutya nga temusoose kumanya abakozi abaliwo bayenkana ki mwe mujja buzi ne mukuba nti ffe waliwo afudde mu tugenza otuuka nga ne munafuasiga mukozi waamu nga mutuuze nifa tabadde nti oba mukozi bukozi naye adaasulanga era mujagenda mujjajjira abadde ngaasula kubanga akwatagana ono munne n'amuwa omulimu n'atandika okumala ekiringa
kyetusaba omuntu osookanga kunoonyereza wabaawo kyonna ekibadde omuntu sooka onoonyereze kubanga kati bamulekeseza akaana kali myaka 45 maama tali waali bweru ddala mu butuufu maama ali ku kitanda azaala omwami omuvubuka attiddwa ddala kiki kye balekedde omukyalo ng'olabira ddala nga mutuufu bulumi badde asula ku kyalo omuvubuka asula wawenju yindu genda ng'otambula oti eryawo abadde wano emyaka abadde ng'alundira mu nsolo ze embizi paka we baatuuka ne kibamuta ettagaali n'addako mu booda n'avaamu kwe kubanga atandise okukwatagana n'onaddemu azimba obulamu butya nga bumanyi okusoomozebwa babbi badde nga bamubbako epiki ez'enjawulo. Amanya gange nze Abdulaziz okuviirawo wano ku faamu y'Essombwe wano mu Nkoko. Naffe twabadde wano mu ssaawa 9 gw'ekiro abasajja ne batusalako ab'emmundu nga bakuboozesa amasasi nga bwe bagakuba nga ogayitingana era ffena ow'emmundu n'asalako abantu ababadde basala enkoko anattamu omu abalala babiri n'abakuba amasasi era nange nga bwemundabira wano babaddewo abakozi bangi buli mukozi ne bamusiba emiguwa ne bamuteeka wansi era buli mukozi ne bamukuba ejjinja ku mutwe ndowooza muba mulaba wano kubanga mutwalumiziddwa era abalala balumiziddwa bagenze ne mu madwaliro abalala babiri babakubye amasasi omu bamukubye esasi lya wano ne limuyitamu omulala ne bamukuba esasi ey'ekigere omulala ne bamukuba amasasi 3 n'afiirawo. Ebyo ebizibu bye twasisinkanye bannange balumizibwa wano babadde n'emmundu n'obusaale nga bakozesa n'amayinja nga batukuba ku mitwe. Ebyo bye twasisinkanye obudde bw'ekiro era ne ssente zaffe netubadde tukunganyiza mu mayumba tetubadde tutunda enkoko tutereka ngaawo amasimu gaffe getubadde ne kucaaja n'abaana baze kucaaginga bonna ne babikwata ne babitwala byonna ne ssente zonna zetwabadde nazo buli omu kyeyabadde nakyo musawo ne bakimuggyako era twasigadde nga tuli bowadi nga bwe tuli ne batwalirawo ne ssente ez'abaze kugula enkoko $6,000,000 era ne chairman naye yabaddewo w'ekitundu wano Ssumbwe mu disitulikiti ye Wakiso wano era we mundabira kyekitundu ekyenyumiriddemu wano. Abantu abakubye amasasi ndowooza chairman eyabaleese bwe twali tumanyiko ye chairman bwe tubadde tumanyi abalala tetubamanyi. Bavudde ku ky'okukuba amasasi ago ng'ate chairman mwabadde mumumanyi. Ndowooza oba babadde n'enkolengana ne chairman oba babadde baze kubba ssente oba batutte ssente amasimu gaffe buli kimu ndowooza ye mission gye babaddeko okutwala ssente kwegamba nga abantu b'enkoko oluusi babajja kugula enkoko nga balina ssente ndowooza mission yaabwe yabadde ya ssente. Tebasanzeeko omukozi omu gwe bayita Salongo Jime Lubega oyo gwe basse ndowooza chairman yabadde amumanyi n'alagira nti oyo bamutte. Chairman yalagidde nti oyo bamute era chairman ke yayingidde mu kiyumba mu nkoko mwe tusalidde enkoko n'asangawo nannyini kiyumba w'enkoko nannyini kiyumba n'amubuuza chairman tomanyi n'amugamba nti nkumanyi n'amugamba era naawe nti oli mubbi n'amubuuza mba ntya kate faamu yange ono n'amugamba tolina byonunula chairman wato yayogedde n'atambula n'afuluma abasirikale ne basigala nga batukuba amayinja ku mutwe. Era chairman yatutuusizaako obulumbaganyi ye chairman aliwo kati aliwo ku kitundu wano ky'Essumbwe yavuga Ssumbwe kati yaleese ab'emmundu 2 abasirikale n'aleeta n'abalala n'aleeta n'akuba amagunda amayinja n'aleeta n'owakasaale era bwe bityo byatambudde. Twabadde tuli mu kusala nkoko abamu nga tuli groups 2 abamu nga basalira mu kikuubo nga tusalira mu kiyumba ky'enkoko awo webaze ne bakuba amasasi ababadde mu kikuubo ne badduka ne gakwatako
abantu 3 omu n'afiirawo. ate ebweru basanze yani ebweru tewaliiwo yabaddeyo, twena twabadde mu kikomera mu geeti munda. bayingidde batya mu kikomera? Baze ne bakuba amasasi nga bayingidde mabega ku geeti. Bwe bakubye amasasi ne gayitinganamu ne gakwata be gakute ne bayingira ne batandika okutugamba nti tuli babbi. Bambi nsaba oyogereko. Bitakakoza Ivani ngera bora emaali eno tuli basuubuzi wali nnyo kyamaanyi kuba tubadde tukola twe twasoose wano okusooka okukola ne bannaffe abalala ne bakola ki bajjaawo tubadde tukolera wano nga balala tubadde tukyakola tukola tulina musiki tukuba era n'oyo musajja gwe basse ng'ali awo azina biki tetumanyi bulumbaganyidde mubudde basajja bayingidde bakola ki bakuba amasasi naffe kwe kutandika okukola kiringa bamanyi okutaasa obulamu ne batukwata ne batwebasa wali batandika otukuba ku mitwe nga batusiba emiguwa emabega eno mikono nga tewali nnyo kyamaanyi bayingidde bagaa tuli babbi. Olutandisi nabo maze ne batandika okubuuza nyini wano mu kamera password ya kamera eriwa naye ensonga tagibawadde naye ng'abasinga bakoseddwa babakubye amasasi omu n'afiirawo bagenze mu malwaliro naye tetumanyi. Mwabadde nga bammeka abakozi ba wano? tubadde abadde baza okukola wano ng'ate tuviiridde mu byalo byanjawulo tuviiridde Katooke Nansana wano beeno omukaaga gubadde gwenu nga tuli basatu. Ekyo kye njagala ombuulire, oli mukozi wa wano oba wabadde ozze kusuubuza? Tuli basuubuzi ba nkoko, tubadde tuzze kusuubula ne bakolako obulumbaganyi obubaddeyo amasasi okuyitingana ne batukuba bubinnyo era abamu bakoseddwa emitwe nga wogirabye abamu batutte mu malwaliro kati tetumanyi nsonga ki. Waviiridde wasebo? Katooke Nansana. Ogambye amanya gwani? Miyo musajja oyo alabika mulalu kikadde gakyabulamu manyaganye nze Sekyanzi Akram naye twabadde tuli wano nga tukongola nkoko kati abasirikale gye baze ab'amagye abambadde ebibomboola by'amagye tebasoose natubuuza nti nno bamukola ki. Olwazze omu najja nagulawo wano tutudde wali bimukongola nkoko twasoose nabbeekanga era bwe basoose ne bakuba amasasi ffe ne tugezaako okudduka kati erimu lyeryankutte ne bannanga abalabo be baakubye abamu bafudde nzaaliwo ng'omulamu. Oli mu mbeera ki? Kati njatereratereramu naye era nga nkyali bubi. Sasa engeri gye baali nkubyemu twabadde ngawo ng'abasirikale bwe mbagambye bwe bazze awo then nenziruka nina ne munnaye gwe nabadde naye enkola naye eyankutteko twayiseeyo emabega bwe tuti ne tubuuka ne twetolole mu bisaalu bwe tutyo era nga babadde baagala tugoba. Natuuse wali n'engwa munnange nannyambako ne ntuuka ewaka batuuse waka ne tufunaawo ka kiriniki nga kaggule ne bankolako kwe kubanga nakati nga nkyali mulamu ne bangira awo ne bankolako mangu n'ekiwundu ne bakyozaamu ne banteekako n'amazzi kati ne leero mbadde nakava mu ddwaliro e Bulenga ery'amagumba. Ddwaliro ki? baliyita bonizi oba biki nga bo batereeza gundi ki. Watuuse mu ddwaliro?
basooka ne banyingiza mu luumu ya sikaani ne bansikaninga ne baŋŋamba nti essasi we lyantuseeko ku ggumba lyayiseeko ko katono teryakubye eggumba. Embeera eyo yana kati ssente bakyatubanjaayo. Nze kyenjagala gavumenti etukolere naffe tufune ku mirimu egyaffe nga tebatukozesa nga twekozesa. Era kati badde bankozesa kati nze ono bino byenfunyemu. Naye Chairman Kabanda gwe batugamba nno yabaddeko gavumenti emutukolereko kubanga ffe tetulina maanyi gamusobola. Yagamba alina ssente teffe tetuziyina. Gavumenti emutukwasizeeko omukono ogw'ekyuma. Naye era n'essimu yange baagitutte naye kubanga kati era sigiyina yagudde. Oba be baagitutte simanyi. Amanya nze Kiwanuka Apollo ndi mutuuze ku kitundu kino neighbor omusani mwami gwe bakubye mwami Lubega James abadde abadde manager wa kitundu kino nga mukwano gwaffe. Kitulumye nnyo kuba kulira ekiri amasasi nga gakuba okumbuukirira nga munnaffe bwe bakubye ate omukozi. Kituyisiza bubi nnyo ng'ate abantu abamuse b'abasirikale ate bazze ne chairman w'ekitundu nga y'omu ku bazze nabo. So kituleetera okweraliikirira gaffe abatuuze abasirikale n'abakulembeze b'ekitundu abangi tukungu ate nga bebaleese okutandika okufutta mu ffe bennyini okutta. Kituyisiza bubi nnyo. Essaawa zibadde nga 9 tuwulidde amasasi ng'abatuuze ne tukuŋŋaana okulaba kyekibadde naye tufubye nnyo nga tebatukkiriza kutuuka abasirikale bennyininyini okutuuka ekiri ku ground kati tumanyi kiki ekigenze mu maaso naye nga tulira nti balina kubakoze eki kubasse okutuuka okukakkana okutegeera zibadde essaawa zigenda ng'obudde butandika okukya ng'okukkaaya n'okuli eno okulaaja n'okubadde eno munda mu faamu nga n'amaloboozi ge tuliraga abatuuze bannaffe ng'omu ne manager n'omukulu wa faamu yennyininyini abaddemu ng'alaaja nagamba chairman tomanyi tukuŋŋaana kwe kwanguwa okutuukira kwennyininyini tutegeere kubanga tulina amaloboozi ga mutuuze munnaffe nannyini faamu eno. Naye omwami gwe basse si gwe mulimu gwokka gw'asoose okukolera ku kitundu kino abadde akola emirimu egy'enjawulo. Tumumanyidde emyaka egisukka ne mu 10 kubanga tukyali bavubuka naye. So abadde mutuuze munnaffe tabadde mubi. Ate kyetwewunyisiza nga ne nannyini faamu abaddemu singa nannyini faamu tabaddeemu twandigambye nti baalwala tebadde babayingiddemu naye nannyini faamu yabaddewo yennyininyini nga yaduumira mu kifo ky'okusala enkoko ezo. Enkoko ze obadde olunaku lukulu bazitwala ku katale naye bali oluzze bazze kuba masasi sigamba nti babuuzizza okusinziira ku information eriwo sigamba nti bazze ne babuuza nti baani mwabale batuuse bakuba bukubi masasi. So kyekiri awo naye nga tuza balala ojja babuuza bakujja kukubuulira ekibaddewo n'ekiriwo. Gwaki tukungubagira munnaku abadde akola wano afuddewo abadde akola muno mutumba musasi gamutwaliddemu. Abaana badde bakaaba nga bagamba tutidde bwere tetulina musango tetuli babbi. Bagamba munyambe tetuli babbi batutidde bwerere. Amajje gegazi ne gakuba bukubi masasi. Yogera Bannange kire kitutuuseeko kusumba wano eno mu kitooge ewaffe kibi nnyo tugudde ku kikangawa ekyettabwa ennyo tufiiriddwa munnaffe mu bintu bye tuteetegekedde mu bintu oba nkugambe ki bazze nga bamanyi wano abaki kyetusaba bwenkanya ku mwana oyo kubanga omwana oyo tabadde na buzibu adde okunoonyeza mwana we kyakulya bamusanze munda siga nti bamusanze bweru yabaddewo mutwe yaliwo ng'omuntu kale bamutidde bwereere akaana ke kamu bwe kati akalese kato twetaaga obwenkanya ku mwana oyo ekirala amagye gazze gakuba masasi
gakuye kubi masasi tebabuuzizza nti obaani tebagala kumanya omuganga masasi abaana ne bava ne bewozaako abagaga abadde bana mu kiyumba ne balajana bano babakuba kubi masasi bawoza shit and kill Jebe banange tuli mu kikanga bakyamaanyi omuntu bayise ku bubbi musooke munoonyereze mwe muyine mundu bakite mujjana munoonyereza mwe muyine mundu mujje mpulampula mubuze kale muwambe naye okuba amagulu lwaki oba okubawatta nawe gwoba amagulu obuttira ky'omuntu mwe muyine mundu jangu mpolampola obuze obwambe omanye ekiriwo naye abaana mwe bali munda amatala kwegali bataddeko music webakola ate bakimanyi nnaku nkulu eredde baleera mu kusala ne bosi waali annyonnyodde abagali bannange abaana bange nyinke y'amaanyi nnyo etutuseeko nyinke y'amaanyi nnyo nnyo etutuseeko tetumanyi kiki kiriwo naye twetaaga bwenkanya omuntu abadde azimba sumbwe katugambe bwe tutyo kubanga talina musango ngulubega bamutidde bwereere n'abaana babe bakubye tetumanyi naye nga batuuze bakuno naye nga ffe gwe tumanyi nti adde Ssaalongo nga tumumanyi waffe waawano abadde wano kumala ekiseera kinene talina buzibu talina byombe n'abantu naye munanga afiiridde bwereere abadde musajja atapulaninga kutandika ate n'ekyamujja mu boda bamukubira akayonde yeebukasa n'aliwona najja nangamba Nansereko abasajja banjeko boda nekolaki neŋŋamba kanesonyiwa ebyokuvuga boda kambireke najja eno ne mugamba ozze eno tukole nti ye tubeerewo sente ntono obeere ne sente nga ntono teri sente emala era boda yagireka nga bagenda mutta eyeebukasa kati najja wano n'atandika okweyiiya okutandika okukola naye essaawa zino tegunnawera mwezi nfuwajjo okwagala abadde amwagala nnyo olamukozi we yali mumuntu wera nga bali kyonna obuzibu bwavudde security eno yazze ekiro basubizamu okugamba nti waliwo ababbi bwe mweyagendedde abasirikale bazze ekiro batuuse butuuse bamanyi nti bali mukuba babbi ate nga bakuba bakozi ba mu nkoko ate yabadde mukozi w'omu talina buzibu bwonna segede okufa kwe basirikale bano abaze ne defense yaffe yo ku kyalo kwe kwavudde obuzibu okwokufa kwoyo Ssaalongo wano biki abantu bagenda beegattamu naye nga tuli bweru kye twebuuza lwaki badde batugobawo ekira twagala n'okumanya ani yakubidde oyo omuntu eyakubye essimu ategeeza nti babbi lwaki tebasoose kunoonyereza saawa meka masasi kutandikirawo kuvuga ffenaffe tuzze tumanyi babbi olukutuuka batunnyonnyola babbi twebuuza abakozi bo baliwa ndate ffe abakozi tubamanyi ne twebuuza temukuba mutya nga temusoose kumanya abakozi abaliwo benkana ki mwe mujja buzi ne mukuba nti ffe waliwo afudde mu tugenza otuuka nga li munnaffe basinga mukozi waamu nga mutuuze nifa tabadde nti oba mukozi bukozi naye adde asulanga era mujjagenda mujjajjira wabadde ngaasula kubanga akwatagana ono munne n'amuwa omulimu n'atandika okumanya ekinga kyetusaba omuntu osooka nga kunoonyereza wabaawo kyonna ekibadde omuntu sooka onoonyereze kubanga kati bamulekeseza akaana kali myaka 45 maama tali waali bweru ddala mbutuufu maama ali ku kitanda azaala omwami omuvubuka attiddwa ddala kiki kye balekedde omukyalo ng'olabira ddala nga mbutuufu bulungi badde asula ku kyalo omuvubuka asula wano Ssaalongo genda ng'otambula eri awo abadde wano emyaka abadde ng'alundira mu nsolo ze embuzi paka we baatuuka ne kibamuta etagaali n'addako mu booda n'avaamu kwe kubanga atandise okukwatagana n'addemu azimba obulamu butya nga bumanyi okusoomozebwa babbi badde nga bamubbako epiki ez'enjawulo kakati kyannaku nnyo kyetutuuseeko okufiirwa abatuuze baffe basatu era kikangabwa kyamaanyi kwesonga maneja w'enkoko ezo omwami Ssaalongo ye abadde abeerawo kayumba ako koolaba akatono ye maneja omukyala nannyewaaza abaddewo nze ebigambo byange tebigenda kuba bingi lw'enjegena etuguddeko ngenda kwongera kusaasira busaasizi abatuuze baffe ab'Essumbwe ne omukyala maama Sise
nanyini bizinensi eyo ne baneiba olw'enjega eyo bakoze eki ebatuuseeko era ntuuse okusaasira kwange eri abantu abo olwaleero lwayidi nze ndi musajja musiraamu era essaawa zino nandibadde ku masigidi nga nsaala ntendereza omutonzi n'okumwebaza okutuyisa mu kisiibo bulungi naye sisobodde nenzija mbeere wano olw'enjega eyo naye kugambye sigenda kuba na bigambo bingi olw'ensonga eno kulw'ensonga abantu buli kwotunako ali mu bulumi enandirowoozeza nno ekifaananyi kyensiigira abakulembeze bannanga abaliko n'abalala betuvuganya nabo abalowooza okwesimbawo okubeera abakulembeze b'ekyalo kino nti bwe bakubira essimu nga waliwo ekituuseewo ng'ekyo kya mukisa mulungi security tugiina mu kitundu pulezidenti yatuwa security tulina amajaawo wansi poliisi yaffe eri active weeri bwe twandize ne security eyo twandisoose ne tumanya kwesonga olwedde security ebaddewo ng'abantu tebagenda kudduka tyanzize ndi bwomuzize n'abantu nga bano ba defense baffe ababulijjo abatalina mundu abantu babadde batutema security ebadde nayo mpuliddeko nti omukulu jazze nayo kakitegeeza abadde basarawudinga ne batukwatira abantu abo bwe bamala obbakwata ne tumanya kiki ekiri emabega w'ekyo kye tusanze bakola ki bakola bayizawe ne bwe bandibadde nga babbi tuba tulina okumanya nti ekibinja ekyo ekizze ku kitundu ekikiri emabega gaakyo gegaluwa naye ebyo ebigenze mu maaso nange mbiwulidde nga bw'obiwulidde siina bingi byakubyogerako nekyoba omanya tuli lunaku olw'okunyula kungi olw'okufiirwa abatuuze baffe basatu ababiri ku bo nga bamanyikiddwa omu omwami nga bwegambye waawano maneja w'enkoko omuvubuka omulala tuwuliddeko wa mutaano wali wabadde atundira enkoko ne mukama we owokusatu gwe sitannaba kumanya waavudde ebigambo byange atu simanyi oba gwe babadde bazze okugobera nti mubbi wabula kyentegekeddeko nti bonna ababadde ku kiyumba awo babadde bakasitoma babadde bazze ggula nkoko omukyala erabikanako abaguze enkoko era munda omwo mulimu ekyoto oba okirabye babadde bakumye entamu nga bataddemu amazzi nga buli nkoko gye basala bagikola ki bagiteeka wali bagikongola nange kennyini gwoyogera naye okufuna information yankubidde ate abadde omu ku bakasitoma baffe bakasitoma b'omukyalo oyo mukyala wa ex chairman omukadde chairman Mutebi bamuyita Mbatudde Anet abamu bamuyita Mama Bab era naye oyo omwasimatuse ku lw'ensonga naye abadde azze eggula nkoko yankubidde naŋŋamba ssentebe oli luddawa ne mugamba mbadde nnyambala nga ŋŋenda ku masigidi kusaala naŋŋamba sooka odduke wansi eno tufunye obuzibu kunzira ate buzibu ki naŋŋamba tubadde tuzze wano oggula enkoko naye waliwo awadde longo information ne omukulembeze najja n'abasecurity naye abasecurity basse bannange bebadde ezoggula nabo enkoko so nange kwekunda bawona so nno ebintu ebigwa mu kategori eyo bwe bityo nze nandirowoozezza ffe ng'abatuuze tulina okuba n'abo omukulu baayita nti be ba defense be yawa omulimu gw'okukuuma ekiki ekyalo naye abantu abo bandibadde nga buluvannyuma lwa wiikisi 2 tubaayo ne miitingi ekyalo eyongera okwetegereza abantu abo abatuyambako okukola omulimu ogwo gye tutali ddala basaanidde okukola ekyo ng'ekyo tetukyemaliranga ffe bassente baabalondeddwa wabula nga information entuufu oba okusemba okutuufu kuvaamu abatuuze baffe kyengezaako okulaga kyekiruwa nti buluvannyuma lwa wiikisi 2 twandibaddemu n'okwekyekinga mu abo abaaweebwa emirimu okubeera nga bakola omulimu ogwo okukuuma ekyalo
bo bannyini bano abatuuze buli kitundu nga kati mweno zeeni ya Fine Estate ne batweweera ti mwami Asani, mwami Semmambo, mukulu Kawalya, ffe gwe tuwuliramu emirembe oba gwe tuyinamu obwesimbu okubeera nga atukuuma bwe tutalinga ekiro twebase. Era nga ne information gyawa abataliiwo bajje ne abakuumaddembe ng'ono bwakoze nga ddala ekakasibwa nti nki ntuufu. Kwesonga olwaleero bira sijja kugamba kyemmanyi sikimanyi wabula kyempulira. Ku kyalo kuno tuyina aba defense ndowooza bawera 15 era kyekyalo kye nakasooka okulaba ekirina aba defense manya aba defense abawera 15 naye nange nga kyamaani Saalimu abasinga obungi ku bo sibamanyi ndowooza mmanyiko ng'abantu 2-3. So abantu baffe si bamativu ne mu abo bennyini abakola ki abakuuma n'ensonga okulondebwa kwabwe kubulamu. Badde waka ku ssaawa nga 12:00 nga mmaze okweteekateeka njagenda ku masigidi. Waliwo omukyala naye musuubuzi wankoko tuuze waffe wamu Musumbwe bamuyita Mbatudde Anet, abamu bamuyita Mama Baba, mukyala wa ex-chairman waffe omukadde chairman Mutebi. Mbadde nze mukubidde bayizawe nga njagala kwogera ku byateekateeka yaffe ya Eid olunaku lwayo nangamba chairman ebizibu byagudde dda koze bitya nangamba eno wansi ewa Mama Sise gyetusuubula enkoko mbadde nkedde nange nga nze kusuubula nkoko naye baseeyo bannange abasuubuzi bannange 3 koze okubatta batya. Nagamba tubadde tuzze kusuubula enkoko nga bujjo tuzisuubula ng'era bamaze n'okuteekako amazzi mu kyoto tusala bwe tuzikongola. Tubadde tuli awo nga ssentebe w'ekyalo azze n'abasecurity. Mu kujja n'abasecurity nga bagamba waliwo abamukubidde nti wano bakozeewo obulumbaganyi bw'okukuma enkoko. Naye omukyala nannyini enkoko abadde waali ne maneja waazo abadde waali n'abo abazigula bonna babadde waali nga bakongola. Kunze nti ate okutta abantu kuzze kutya nti naffe tetutegedde bwe kibadde kwesonga ffenna weetuli no nannyini nkoko abadde waali ne maneja waazo abadde waali naye naffe twekanze bwekanzi ono azze n'aba security okakkananga kukuba abantu masasi. Era mbadde nyambadde ekkanzu ngigyemu bujja ne ngiteeka wansi ne ŋŋamba abaana bange mujje mumperekereko tugende wano tulabe. So nange nkyali mu kwebuuza obuzibu buvudde kuki ensonga eyo maama wange, naye ntuusa okusaasira kwange kwonna okusaasira kwange eri abatuuze b'Essumbe bonna ne bannannyini bizinensi eyo ne bannannyini bantu abo battiddwa. Mulimu omuggo gwe tusse abamu babaddemu ababbi mwenda abamu tubasi waliwo gwe tusaalya eri magi mugende mugirabe okutuukako maama nyabi. Akati wetutuukiddewo ne bye batutegeezezzaako omu ku bakiraaya nti ababadde bazze okusuubula enkoko yabadde bamaze okukuba essasi agezaako okwetaasa yayisaawo era wano wekagwereddemu ebyenda biriwo eri byonna era omusaayi guno ng'alaajana nnyo banneyiba kwe kufuluma ebweru okudduukirya balabe ki ekyakoze eki
ekyatuuseewo naye nga byebyo abantu babiri bafu abalala bagenze n'ebiwundu emitwe bagikubye amayinja bagyasizza kati bannaye gavumenti tusaba buyambi bwammwe amanya nze Ntege Hassan ndi mutuuze w'Essumbwe ndi nzaalwa yakuno